Onalebo ngenda kola ntya Mukama Katonda. Onalebo nkoze. Omukazi bataziikibwa nga postmortem tefulumye eraga okufa kwe. Omuyimbi Paulo Kafeero omugenzi yagenda n'ayimba n'agamba nti nno tulabye n'obulamu buno obwa kookoonyo muganda wange. Era nga mwana muwala munnange ate essaawa zino omugenzi Helen Nakimuli obumu ku butambi munnange ate obusembyeyo bukyewunyikiriza munnange ate ensi. So King Saha atuuse munnange ate ku kitebe aleese ekimuli ate nga lumbuye abadde ne byayogera wano kiyite munnange ate post-mortem. Wali sipiika asasulidde omwana wa Helen munnange ate fiizi. So ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Kyolina okola ku subscribinga kasita obeera nga tonnaba, kosa ate n'okulayikinga vidiyo kasita obeera nga tonnaba. Wabula ntandise munnange ate n'ebiri mu genda mu maaso, amawulire munnange ate agatali malungi agakyagenda mu maaso munnange ate okusaasaana. Ttiimu eyabadde mu kufaako weeri awo yimiridde awo aga amaziga ge bakaaba agaggoonya bamanyi nzira kyekyantabe bannayuganda basinga obungi enkwe zibajjudde amazima g'abalema. Oyo omukazi bataziikibwa nga postmortem tefulumye eraga okufa kwe. Eddwaliro yandibadde yaggaddwawo dda. Dr. Castro ng'ali mabega wa mitayimbwa ng'ali mu kubitebya. N'afuna gatise zijja ziwandiika condolence message n'ateekaawo. Ensi zisinga obungi omuntu okufiira mu ddwaliro lyo basooka ne baliggala naawe n'ogendako mu kkomera mpaka ng'okunoonyereza kuwedde. Kasita muzika Nakimuli nga temufunye independent medical cross examination egenda kukola postmortem ya Nakimuli, abagenda okuzika mugendako mugende bwe n'abagenda okuwa speech n'abaziwadde mu kwogeredde bwereere kubanga takyasobola kweyogerera. Omukazi abadde mwogezi. Nkugambye nti nno akamu oba obumu ku butambi obusembyeyo akatambi ako nga bw'okalaba yali atuuka munnange ate ku paaliyamenti. Emmotoka ye ndowooza munnange ate ogiraba yali yakagigula munnange ate gye buvuddeko naye munnange agireseewo. Nkugambye si byangu munnange ate n'akamu. So ku sayidi y'emu omuyimbi King Saha munnange atuuse okubeera nga akungubaga. Jjukira nti nno omwoyo gw'omugenzi bagututteko munnange ate ku kitebe ekya NUP wali munnange ate Kavule Makerere munnange ate Kavule. So King Saha aleese munnange ate ekimuli. Saha atuuse batukolansi wano Kabaka naye atuuse ku kitebe Kavule yeegasse ku bangi abazze okusabira muganda waffe Honorable Nakimuli Helen. Wabula ku sayidi y'emu ekibadde munnange ate ku paaliyamenti omubiri gw'omugenzi nayo bagututteyo. Wabula omwana wa Helen omugenzi Nakimuli, sipiika Anita Among munnange amusasulidde school fees okuva mu senior 1 paka munnange ate ku senior ey'okuna muganda wange nga bw'ogezaako okulaba ekifaananyi ekyo. So obubaka obwo nabwo bukyagenda munnange ate viral okwetoolola. So na bino nabyo essomero ly'abaana battu. Onalebo ngenda kukola ntya Mukama Katonda. Onalebo nkoze bubi. Nze abantu bongenda bagamba nti essomero lyabwe ani agenda oddimala. Ani agenda okumala essomero ly'abantu Onalebo. Onalebo nkoze bubi. ku mawulire munnange ate agatali malungi ag'okufa kwa Honorable munnange ate Kalangala MP.
era ng'abadde wa kibiina ekya National Unity Platform. Era nga kigambibwa nti Nakimuli afiiridde munnangate ku myaka 41. Jjukira nti nno abadde munnangate nga agenda kulayira, naye n'okulayira munnangate tegusobose. So weebityo munnangate we bitambudde, ky'olina okukola ku subscribinga, ebisigadde byonna biturekere kasita obeera ng'osubscribinze.